twali tukimaliriza nga tutandise okuteesa ku ky'obuyinza tubugabanye tutya. Kenzo n'asituka n'agamba nti ngenda bawayo ebifo bibiri bwe muba temwagala nja bagoba. Jeni nyawo owebale nnyo okunyanirizaako oba okukyaza ku TV. Kunoonyezaako oluvannyuma lw'okuwulira nti mwavuddeyo ne mwegatta ku federation mwakiriziganyiza nabo ku luno. Ffe nga Uganda Musicians Association tubadde mu nteekateeka ez'okuyingira federation okumala ebbanga nga tugoberera ebiragiro bya Commissioner Juliana wa Ministry of Gender bwe twamala okutuula wamu ne interim committee ya Kenzo. Ngeze enteesateesa zaatuwabulamu mu biki bye tulina okukola. Commissioner Juliana yatuguidinga nti walina ebintu bye tulina okubeera nabyo. For example, okukakafu nti twatuula wansi ne tukkirizaganya ku nsonga y'okukola okuteekawo federation. Okukakasa nti associations ze ziri mu kukola federation nga ziresa certificates zaazo n'ebirala ebintu ebyenjawulo. Bwe twava mu meeting eyo ne tutuula nga Kenzo tabiina nga lwaki tabiina yaleeta associations awo bu CBO n'abuteekayo mu meeting. Okopa Patricia owa URSP gwe baali bayise okukakasa n'azikebera nga zonna CBOs n'abagamba nti mu nsonga ya federation temugenda kubeera mu CBOs, mugenda kubeera mu national associations nga companies limited by guarantee. Awo n'awabula Kenzo nti akwatagane naffe ne NCF tuteekeyo tusubmitting empapula tulyoke tuteekeyo okusaba okwokuregisteringa federation. Ffe ne tukola ogwaffe ne tutuula mu nkiika nga 3 ne tukkaanya turegisteringa federation. Ne twamala empapula zonna, resolutions, minutes, memats byonna ne tubiwaayo mu NCF n'ebiwaayo mu UNCC. Recently kwe kutuula ku Friday nga tukkaanye tulabe nti tumaliriza ensonga y'okwegatta okukola federation. Naye ekyatuvudde ku mutwe twatudde ne twogera ne tulowooza tutandise okukkaanya wabadde wasigaddeyo ensonga emu. Ensonga eyo yakumanya obuyinza tubutambuza tutya oba okuddukanya federation nga okutte associations zino 13 mu umma mweri ng'otaddeko kati n'eza Kenzo ziri zaakateekawo. Twali tukimaliriza nga tutandise okuteesa ku ky'obuyinza tubugabanye tutya. Kenzo n'asituka n'agamba nti ngenda bawayo ebifo bibiri bwe muba temwagala nja bagoba. Ekyo ekintu ne kitujja mu mbeera ne tumusaba atwetondere n'asooka n'agaana ne wabeerawo akavuyo ndowooza mwakawulirako nga obusungu bungi ng'enjogera ebadde ekyobole ekitiibwa kyaffe. We twakkakkana ne tugamba nti kino ensonga tuddemu tutuule tugimalirize naye nga tetunnaba kuregistaringa. Tuba tuli awo ng'ebbaluwa efuluma ng'eva mu UNCC ng'egenda ewa minisita ng'emugamba twatudde twabimaliriza dda biwedde tukkaanyiza. Nga si kituufu era tukiwakanya tetwamaliriza era tetwakkaanya. Kwe kufulumya ebbaluwa nga tubiwakanya ebyokugamba nti twakanyiza nga tulaba bya bulimba era nga tebitambulidde ku mazima agabaddewo. Era ebbaluwa gye tufulumiza n'olwaleero ne tuwandikira minisita ne tuddamu mujjukiza era ne Ojedde naye mwenye twamuwandikira ne tumubuulira nga tumutegeeza nti byayogera si bituufu. Era ensonga gye tuliko twagala ebintu bitambulire mu mazima tukkaanye bulungi. Ekisookera ddala ffe nga associations 13 zitambulira mu nkola yali guided by Commissioner Juliana. Ffe twamala dda okuwaayo empapula zaffe era baazikebera dda NCF nezikakasa nti ziri okay. Ne tusaba nti Kenzo ne associations ze zaleese nazo ziweeyo empapula zaazo bazikebere bazikakase nti ntuufu era gye ziri. Kenzo tannawaayo era we twamalira meeting luli yatumulisaako bumulisa zi certificate naye nga tetwazirabako ddala ne tuzekkaanya. Baasoma amannya awo ne basoma n'amannya g'abakulembeze naye tetunnabamanya bulungi ddala. Tugamba bonna bateeke empapula zaabwe tuzikkaanye then tutuule wansi tugate memats ze twali tudrafting nga associations 13 n'ebirowoozo byabwe tubiteeke wamu tulyoke tugambe nti tukkaanyiza. Awo tetunnatuukawo era we twagala okutuuka we tuyimiridde kati. Kino Kenzo okuba n'aleeta associations kuba yatunuulidde bayimbi tulowooza nti alwana wuma. Nze ndowooza Kenzo entegera y'ebintu bino yawukira ddala ku yaffe
kubanga commissioner yatugamba omulimu gwa federation gwa kugatta music industry yonna si bayimbi bokka. Music industry erimu abantu ab'enjawulo bangi nga mwe muli ba producer abatukubira the instrumentals n'okugatta ennyimba okufuuka ennyimba nga mutaddemu abawandiika ennyimba nga mutaddemu ba DJ abatukubira ennyimba abantu ab'enjawulo bonna ba publishers abazifulumya nga tulowooza gwe mulamu ogujja okukuza industry era gwe mulamu federation gw'erina okukwata. Naye Kenzo alayika ekyo teyakiwuliriza n'agenda n'awandiisa bu association obutonotono nga butambulira ku nnono ate ya bifo nti eno Makindye nti eno Wandegeya nti eno gundi yabyogera mangu nnyo awo tetwabikwatanga amannya mangi nnyo. Naye nga ekyo kiba kiva ku mulamwa gwe twakkaanyaako gw'okukuza industry nga tukwatidde wamu ne Ministry of Gender and Culture. So ekyo nakyo kikyaliko issue kubanga tekitambulira ku mulamwa gwe twakkaanyaako. So associations zino zikyalinako obuzibu bungi. So badde ne regions ez'enjawulo nga buli region erina omukulembeze waayo. Recently nawulirako nti Kenzo yagamba abaana ba UMA bennyini aba regions ate regions bakolemu obuluusi obulala. Ensonga ya regions ne associations za UMA Kenzo era twalemererwa okutegeera lwaki agoba ekintu ekyo. Twamugamba nti already UMA gyeri mu ggwanga lyonna era neerina clusters ezimala ensonga gy'aliko. Naye n'addamu n'akwata bennyini ba representatives ba UMA abatukiikirira bennyini ate be yakolamu associations zino ezize ng'abanga addamu ate kinyini kitwakola edda kwegamba nga tulaba nti ensonga yi gyakuliriza ya sente ng'abasuubiza ssente agamba buli anakola association ajja kufuna ssente directly okuva ewuwe. Naye nga formulama gwe tuliko si gwa ssente gwa kukuza industry era nga tugezaako okukwasaganya ebitundutundu ebya industry ebyenjawulo bitambulire wamu. Felicita mbadde n'okkebera kubanga abamemba ba UMA basukka mu 4,000 siyinza kumanya buli omu naye bwe mba nkebedde nsobola okukakasa. According to her yagambye nti bakulu baffe babagana okukwatagana nga bali mu bintu bya ntalo naffe ng'abato katukole federation. Abaana bato n'endowooza zaabwe simbi naye bakyayiga bino ebintu balirabidde ku bantu abakulu. Industry ekyakula oluusi wabeerawo okusikaŋŋana naye kasita tumala ne tukwatagana tujja kutereera essuubi weeriri naye nga tekyetaagisa buli muntu kukola federation ye. Ekyo kiba tekigasa. Tuliho kusaba na mugenda kwegatta ku federation era bukwakuliza ki bwe mugendo ba sindi alina okufuna ekipanga president wammwe oba ennono gye tutambuliddeko ey'okwegatta ku federation oba okuteekawo federation tuli nti associations ezirina okuweereza ababaka mu federation. Abo ababaka tebabeerayo ku lwabwe babeera bakiikirira associations zaabwe era associations zirina okuba n'eddembe okubasikayo waba nga tebakola mulimu ogw'abatumibwa babanga ba members of parliament bakola nti oba ova mu kitundu ne bakuweereza n'otuuka eri ate nga tokya byokola tebikiikirira gy'ova era constituency yo ya ddembe okola ki okuggyayo. So buli muntu yenna gwe tulaba saa zino ali mu federation nga tavudde mu association tewali association emutumye talina kubaayo era alina okuba mu association era association eyo erina omutuma era alina kukola mirimu gya association eyo. So sindi teyeetaaga na kubeera mu federation nga mukulembeze ye alina okutumayo abantu. Hanson taliyo mu federation nga mutume aliyo nga kinoomu era ssaawa yonna UMA ejja kufulumya abantu list y'abantu beetumye mu federation era omuntu yenna aliyo mu federation nga agamba nti aliyo ku lwa UMA ekyo kikyamu aliyo ku lulwe UMA ejja kufulumya ekiwandiiko ky'abatume baayo. UNCC tetumanyi mulamwa gweriko naye nga amazima gaganye okuva mu UNCC kubanga bye twakkaanyaako si bye yayogera naye tusuubira nti ejja kudda ku mulamwa etereezeemu. Buli muntu buli association bagambiri under NCF nama muli under NCF. Yes, NCF ya apex body associations zonna eziri mu creative industries era naffe tuli omwo era buli kye tukola tukisookezeeyo era NCF yatubeereddewo n'egoberera byonna bye tubadde tuteesa n'ebiwaayo mu bulambulukufu tetugirinaako buzibu. Obuzibu bwavudde nga bintu bituuse mu UNCC ng'ate batuuziza meeting nga meeting yeekubira ku side emu nga meeting tewulirizaako side emu ebirowoozo byaffe nga babikomyawo wakati ne bafulumya report nga ebirowoozo byaffe si bye birimu bye twawaayo kye tuwakanya n'essaawa zino.
Tetugenda tuzzayo ku bantu kye balowooza nti federation yakoleddwa kuddibwamu ssente just kubbibwamu ssente zikugatta bayimbi n'abantu ba entertainment industry. Waliwo endowooza nti federation yakoleddwa okubba ssente naye ffe nga abali mu industry tugenda making sure nti ekyo tekibaawo, tewali ssente zibbibwa, ate federation ebeerewo okuzimba music industry. Buli muntu yenna claiming nti ali mu kukozesa federation okuzimba music industry yandibadde yatandika dda emirimu gino. For example, Kenzo agamba ze kulwanirira copyright. Ffe tubadde mu meetings ezisukka n'ettaano nga ziri mu copyright. Tetumulabanko ne meeting n'emu. Ffe twatandika okukwatagana ku bya copyright nga Hilderman yakava mu parliament. We yatandikira okukwatagana ne Uganda Law Reform Commission twaliyo era twalinayo mu meeting bateekawo task force. Kenzo tabamanyi na bamanya. Twateekawo meetings, consultation yasookera ddala ya Uganda Law Reform Commission we yatuula. Kenzo teyaliyo. Twayita meetings endala era ez'abayimbi ku kintu kya copyright wano ku National Theatre era Kenzo teyaliyo. So tayinza kugamba nti ye afaayo nnyo ng'ebintu bibadde mu lujjudde biri mu public tavangayo wadde n'olunaku n'olumu. Omubuuza n'olwaleero nti kiki ekiri mu tteeka bye tugenda okukyusa. Ye mu tteeka eririwo biki ebirimu. Sikiwa nti amanyiiko n'ekimu. Amanyi okuba nga atwala butwazi nti tetulina copyright. Copyright weeri era ekolera ddala. Abantu bangi abagikozeseza ne bawangula. Wano Angela Katutumba yawaabira Anti-Corruption Coalition ekozeseza ennyimba ze n'awangula mu tteeka eririwo. Weeri Obsessions yawaabira World Telecom n'ewangula. Morris Kiria yawaabira MTN n'awangula. Copyright weeri. Ebibulamu mu copyright bye bintu ebipya. Ebipya bye biriwa. Ebipya bye bino nti we yafulumira mu 2006 ebintu bya digital byali bitandika butandisi so tetwabikwata bulungi obiyingizaamu kati yessaawa tubiyingizeemu. We yafulumira ebintu ebimu nga amateeka okugamba nti nga ze fine wobeera nga okwesiza ennyimba z'omuntu ezirimu ze twateekamu ntono twagala tuzongereko. Wekuba nti enforcement erimu gye bawandikamu mulira etteeka mweri naye si amaanyi bulungi twagala tujongereko. So tewali nti teriiwo weeri tuli mu ginyweza mbunyweza n'okuteekamu ebibulamu. Copyright weeri era n'etteeka weeri baliyita Copyright and Neighboring Act era weeri ekolera ddala. Era ne ku URSB waliyo gundi ekoti. So ekintu kya copyright Kenzo akikutte nga alaga abantu tewali copyright. Twongereza mbongi tuli mu kye bayita review oba amendments. Okwongeramu ebitaliimu era ekyo kirina mu mateeka gonna. Twakitandika dda ate ne twakivuga mu step emu eziwera ddala ate nga tuzita abantu mu lujjudde n'ebifaananyi weebiri lwakuba ffe tetwemulisa buli ssaawa naye ng'omulimu twagukola era tajjanko ne meeting n'emu n'abalala abanene bajja mu babebe cool baani babadde mu meetings ezo nga bagoberera ensonga zino singa badde afaayo singa yajja dda naye agezaako okulaga abantu nti akola nnyo naye nga tabadde takola wadde tafaayo. Billions ezijja tetumanyi bino ebya politics ffe tumanyi mu nkola ya gavumenti. Mu nkola ya gavumenti nga twalobinga dda batuteeke mu budget era mu budget eno twafuna meetings eziwera ne Ministry of Gender ne tufuna meetings ne UNCC ne tufuna ne meetings ne Gobi PSST wa Minister wa Finance ne tutebolinga budget era ne tuziteekayo. Budget yafulumye nga tetuliimu era tewali ssente Kenzo zayogera composi nga yamanyi gy'agenda ozijja. Era ffe ku kintu kya ssente tugenda kuddamu tulobinge batukolere supplementary. Naye ayogera zino ez'empewo tetuzimanyi ssente entuufu eza gavumenti ziyitira mu budget. Era tugenda kulobinga tuddemu tetwogera bwogezi mbu ssente tutukolera ddala empapula ne tuwandika ne tuteekayo okusaba kwaffe ne tukiteeka mu budget. Era twabikola n'empapula weeziri nga tukwaganye ne NCF. Tetwogera nti ssente. Sente za UPRS tubadde tubateeka ku nninga tutya nti okuva omwaka oguwedde bali balina okugaba ssente mu February right after the AGM ya UPRS $2,447 naye ssente ezo bazituulidde ne tubawandikira ne tubajjukiza nti ssente mwezifulumye. UPRS ne yeekwasamu tetulina nkola kye bayita criteria okwetugabira ne tugenda mu meeting ne UPRS
fenga uma ne tuwandiika gye bayita concept esobola okulaga ssente bw'osobola ozigaba. Boodi ya UPRS yonna yaliwo nekkanya nti eno concept nnungi tugikozese naye paka kati bakyatulidde ssente ze baagabako ziri ssente ze bayita eza mechanical rights ze baakuŋŋaanya nga zivudde mu kapaso. Kapaso kye kitongole kicollectinga ze bayita mechanical rights ekyo South Africa kiyambako zi CMO ez'enjawulo mu Africa. Ezo ssente zaali $3 naye ne ku $3 ezo baakwatako $15. UPRS omulama gweriko mu kutulira ssente tetugumanyi naye katumale bya federation fenga uma tugenda bateeka ku pressure tulabe nga ssente z'omuyimbi bazifulumya tebazitulirira. Era UPRS tuginako nnyo enyiike ku kintu kya ssente. Ku ssente bagaba ssente ntono nnyo mu tteeka UPRS erina okugaba at least 70% ku ssente z'ekkuŋŋaanya. Naye bukya UPRS ebeerawo tesukangako 11%. Reports zonna ziraga nti bagabako busente butonotono nga zonna ssente ziggwera mu expenses. Naye UPRS tugenda giddira katumale bino ya federation ssente batulidde ssente z'omuyimbi baganya ozifulumya buli kye beekwasa tekiriiwo ne criteria gye beekwasa twabawadda criteria n'ensonga za broadcast monitoring twazoogerako ne tumanya tujja zituukako mu time yazo.